Ekisinde eky'akawungeezi mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Katonda wange, nzikiriza ng'oli wano, nkusinza, nkwagala n'okwagala kwonna okw'omwoyo gwange. Nkwebaza kuba ggwe wantonda n'onnunuza omwana wo gw'oyagala n'onfuula Omukristu, ate nkwebaza buli nneema gy'ompa, naddala kuba okuumya obulamu bwange mu lunaku luno. Osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Tolayiriranga bwereere mu linnya lya Katonda. Olongoosanga olunaku lwa Katonda. Otyanga kitaawo ne nnyoko. Tottanga, toyendanga, tobbanga, olekanga okuwaayiriza n'okulimba. Tiweegombanga mukazi w'abandi, tiweegombanga bintu by'abandi. Katonda wange, mpa enneema yakumanya, yakubonerera ebibi bye nkoze leero. Tujjukire ebibi byaffe ebya leero. Tuddaabirize omutima gwa Yezu ogwasoggwa effumu okubeera ebibi byaffe. Essaala ey'okubonerera. Katonda wange, mboneredde nnyo ebibi bye nakola, kuba ggwe mulungi ennyo, omwagalwa ddala, ate kuba okyawa ekibi nga mpeereddwa enneema yo. Nkomye kuno, sigenda kujeemera. Katonda, ggwe omulungi ennyo, wa omukisa mu Ekereziya wo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange ne mikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakkiriza, naddala abali mu nsi muno. Komyawo abavudde mu Ekereziya wo n'aboonoonyi. Nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo. Jjuna abaavu, n'abanaku, n'abasibe, n'abalwadde, n'abazirika. Sonyiwa emyoyo egiri mu Purigatooli. Mpa ekiro ekirungi n'enneema ey'okufa nga nkwagala. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda, Patri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana we omu yekka, Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu,
atudde ku ddyo gwa Katonda Patri, omuyinza wa buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala ey'okukkiriza. Katonda wange, nzikiriza nnyo eby'amazima byonna Eklezia Katolika by'atuyigiriza, kuba ggwe nnyini eyabimubuulira. Toyinza kwerimba naffe okutulimba. Essaala ey'okusuubira. Katonda wange, nsuubira mu kisa kyo ne mu buyinza bwo, ng'olimpa enneema yo mu nsi, ate bwe nkwata ebiragiro byo, ng'olimpa obulamu obutaggwaawo mu ggulu, kuba ggwe yabitulazaanya, otuukiriza ddala endagaano zo. Essaala ey'okwagala. Katonda wange, nkwagala nnyo okusinga ebintu byonna, kuba ggwe omulungi ennyo, omwagalwa ddala, ate njagala abantu bonna nga bwe nneeyagala okubeera ggwe. Ekitiibwa kibe ekya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Maria ow'ekisa, ojjukiranga obwedda n'obwedda tibaawuliranga nga wayabulira omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi Biikira, mugole w'ababiikira, nnyabo, nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwentyo, nzize gy'oli, neevuunise mu bigere byo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange, olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Ayi Maria yagwa munda nga tolimu kibi kisikire, tusabire ffe abaddukira gy'oli. Essaala ey'okusaba obutukuvu. Yozefu omutuukirivu, omukuumi w'ababeererevu ne kitaabwe, okubeera obwesigwa obutaddirira, Katonda yakukwasa obutukuvu bwennyini, ye Yezu Kristu, n'akukwasa ne Mariya, nnyabo w'ababeererevu. Olw'abatereswa abo bombi, Yezu ne Mariya, abakulembera ebyagalwa byonna, nkwegayiridde n'okukwesengereza, mponya buli kigwagwa kyonna, ompe emmeeme eteriiko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, ndyoke mpereze Yezu ne Mariya nga ndi mutukuvu ddala. Mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.